nalabako musumba twatambula mu nkuŋŋaana naye ne tugenda up country ng'erinnya lya pastor Bugingo libadde tarnished by pastors. Era abantu nga bagamba bazze wano ne bayisaamu ekizindalo ne batugamba oyo nabbi wa bulimba biki temukola bati nti buli kibuga omuntu mu kifo ky'oteekayo crusade awininga emyoyo. Okay, nabbi wa bulimba ajja lwaki tokubye crusade ebuulira enjiri n'okola crusade entuufu kubanga bw'aba nabbi wa bulimba kye tulina omumanya nti waliwo ebintu bye tutagenda kyusa kye bayita prophecy. Yesu aba yagamba bagenda kujja bangi omulokole tolina buyinza bujjawo kintu ekyo era nga bolaba nti ababi bagenda kuba bangi. Omulimu gwaffe gwa kutaasa bantu nga tubuulira enjiri. Kati nti bali ready okuinvestinga ssente mu kumenya than mu kuzimba ekkanisa. Si waliwo gye twatutte lukuŋŋaana nga bolezi reference nange kangireete up country oba ne mu Kampala muno ne baga nti mu bbaala waabaddeyo abadde campaigninga amabaala ku kyalo mu mabaala ku kyalo no what I mean nti baba owners wadde abalokooka balekayo okunywa omwenge naye kizibu okusanga nga bannannyini mabaala bali mu kudi campaigninga bagoba crusade nga bagamba nti crusade tejja Bugingo ajja kunona wa bulimba abatamivu baffe temugendayo be bafalisaayo oba okulya nti abasamize beekozeemu omulimu bagobye crusade z'abalokole ne batandika n'okuyisa ebiraamo ne baga nti Bugingo aleeta kuno enjiri. Naye mu makuŋŋaaniro ag'Abaganda baffe mwe mubeera ebigambo ebifaanagana bwe bityo era naffe engeri gye tubimanyamu be bagambye ne baba nga baatuyamba ebiyambi kulanga nti tujja. Era ojjawulira musumba kubanga omuntu toyina kontrol ku bulamu bwe naddala mu mulembe guno. Mu mirembe giri baatiisatiisanga. Nze mu mulembe guno persecution ngirabidde ddala. Nze ndabye bannanfuusa abo abaana b'emisota mbalabye ng'oli atuuza press conference n'afulumya press release nzirina ku records n'agamba nti andinawunsinze ng'omusumba n'abafalisaayo babikola ku Kristo babikola ne bayisa n'amateeka tebamundinawunsi nga budinawunsinze wabula bo bayongerezangako n'amateeka nti anaagenda bagenda kumuboola mu ggwanga ly'Abayudaaya. Naye kubanga ate abantu bayinanga serious problems okudinawunsinga Yesu nga naye ate problemu y'omukkiriza togijjeewo oba oyonoona budde. Nkwebaza ku Katonda nti usually omulaba omuntu gw'alina gemaanyi g'olina era kyekitegeeza ky'oli. Goliath obunene bwe ge gali Dawudi amaanyi g'alina Katonda ali mu ye naye abaali balaba Dawudi ekyeyakuba gemaanyi ge nti bw'otunulira mulembe gwa Daniel nti baatuuka n'okuba nga bapanga bayise etteeka waakiri erikwata Daniel nalirabako nga baagala oyisa etteeka erikwata abasumba batasomye naye nga nze ekimanyi Target Bugingo nga kye bafa kyonna tewali Bugingo okuŋŋaana. Bwe twamala okutikkirwa ne batwala obudde okugenda mu National Council of Higher Education okufinding out nyinayo waaka. That persecution yeeraga ani gw'osinza. Omuntu omu yagamba nti bw'aba Sitaani takulwanyisa bw'aba tali mu ggwe then otambula naye azin munyumya you are at par with him bw'aba takulwanyisa. Kati ekyo kiba kiraga kikyolina mu ggwe. Teri bwakabaka bwa Sitaani butyasinza ye. Sitaani tatyangako. In fact Sitaani tatyangako byambalo tabitya. Ye bw'omulokole bw'akeera naga ngenda kwambala koola ngenda kwambala ki byonna ngenda byambala talina buzibu yambala ky'oyagala as long as you've not put on the full armor of God.